Ku Project Media TV yonna gy'osinziira tubagamba mwebale kubanga ku mukutu kwe muli ne tubagamba nti mwebale kukeera mwebale kukola abantu baffe bakadama ab'enjawulo abantu baffe abali e Uganda yes abafiiriddwako abantu baabwe mu mbeera eno eya sizoni eno tubagamba Mukama abagumye era tubagamba nti Mukama alina bingi byaba abategekera so temubeera mu nnaku buli ssaawa mugezeeko kuba nti muli lively kubanga mutambuza emirimu jammwe ennaku enkulu zibayisizza batya ffe tuli eno ku project tuba na nnaku nkulu owummulamuko katono naye nga amawulire oba olina okugasuulayo nga bwe galina okubanga gatambula ne nkugamba nti gwe just subscribinga onyige n'akaakadde notification button osobole okubanga weeyunga ku nnamungi w'omuntu ali ku Project Media TV ku famire yaffe eno ne nkugamba nti olunaku olwaleero story ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Bruno K ne mwana muwala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe bano bo bakyeyongedde okutabula internet oba giyite social media paka nga tubavuddeko ne tukola ebyaffe olw'ensonga nti omwami ono Bruno K ffenna tumanyi nti amawulire gatambulaawo nga Farida we yafuna Bruno K okuba omuntu we oluvannyuma lw'okugwa mu bizibu n'abasajja enjawulo ffenna tujjukira nti omukyalo ono Farida yadeetingako ne Sekadamu omu owa Oman yadde omusajja yali yamugamba birala era Farida atakimanyi nti omusajja akola mu Oman bambi omukyalo ono yamenyeka nnyo omutima era n'atuuka nga ebyabasajja abivuddeko era n'agamba nti nze abasajja mbeesonyiye kansigaze kuza abaana bange naye twali tukyali awo mu bulamu bwe ne wayingirawo omuvubuka omuto omuvubuka envuumuulo omuvubuka nannyini ddoboozi amanyiddwa nga Bruno K nga Bruno K ono naye yavaayo emabegako awo n'agamba nti abantu bye bamulowooleza eri Farida si bituufu kubanga waliwo n'olunaku Bruno K abeera awo enankulabye twalabako olunaku lumu nga Farida atuuseeyoko okubanga alaba ku mukwano gwe era abantu babakuba obufaananyi nabutambula ku social media ne Bruno K yavaayo n'atereeza n'agamba nti ye ng'omuntu omukyalo ono Farida Nakazibwe mukwano gw'enfanfe we era nga n'abaana be bamutegeera era kyaddaaki omukulu Bruno K bambi yavaayo n'agamba waayi ku bitone bye nnina omuli okuyimba okuba gita kantandike okuyigiriza abaana ba Farida era nga kibebi wokirabaawo omukulu Bruno K yakiyigiriza okuba gita yakiyigiriza okuba nga kikuba endongo eyo gy'olaba naye ng'ate mu mawulire bikyagendera ddala mu maaso ng'abantu bagamba naye Bruno K asiiba wa Farida oba Farida yasiiba wa Bruno K n'abaana so ebintu ng'ebyo bikyatabula abantu ku social media naye ng'ate ffe tetubalinaako buzibu kubanga omuntu alina olukusa okwagala omuntu yenna gwakola ki gwayagala Farida ye akuteerawo embeera paka gwe kennyini lw'obivaako naye nga ffe tetubalinaako buzibu Bruno K yeeyongedde okuba nga ayigiriza abaana ba Farida Nakazibwe okuba nga beenyigira mu bintu by'okuyimba ate nga ne Farida omukwano gwe eri Bruno K gweyongedde okuba nga gugendera ddala mu maaso n'okuba nga guggumira kubanga alayira ddala omusajja ate kasita okuba ng'oyagala abaana b'omukazi teri kisinga ekyo ng'omukyala alina abaana ng'omwami n'ojja n'otandika okuba ng'oyagala nnyo abaana be omukyala ne waaba tagenda kwagala omukyala yeekanga atandise okumatira okitegeera so simanyi oba ke kakodyo Bruno K yakozesa okusobola okuba nga awangula Farida naye nga byonna gye biri ffe tetubifaako wabula kye tufaako nti relationship yaabwe egenda mu maaso ate basanyufu nga w'obalaba ku Project Media TV likinga commentinga subscribing